tugenze kusuula egamba nti Obukaba Bufiiriza Bingi. Nsuubira nti buli ssuula y'omukulu ono bazze bulala nsimbi eyoleka obwali obutamanya ku buli ssuula. Nsaba ogoberere ekitabo kino nga n'abaana baffe tuli nabo, naddala abaana abakuzeekuze, tulabe obutamanya buno bwali butya. Obukaba Bufiiriza Bingi. Dadi yali mufuna mpola nnyo, ogwo tegwali musango gwe bambi kubanga yakolanga nnyo ate nga tayonoona nsimbi ze. Ebitono bye yafunanga mpozi Katonda bye yali amukkiriza okukomako lwe yampanga bye nnabanga musabye nga nsanyuka nnyo nnyo, bw'atabimpanga nga munyiigira. Bwe nabisabanga mami n'abimpa nga ndowooza nti mami yanjagala okusinga dadi. Obuzibu dadi bwe yabanga nawo okutusomesa n'okutufunira ebyetaagibwa mu maka, nze saabulowoozangako, nalowoozanga ku byetaago byange byokka. Eyo ye yali entandikwa yange y'okwefangako nzekka, ng'ebiruma bannange abalala sibifaako. Nagambanga mu mwoyo gwange nti nze ne bwe mba obulungi nga kiwedde. Newankubadde nga nali mpisa okuyingira mu junior secondary school mu 1947, naye dadi bambi ensimbi zaamubula. Omwaka ogwo gwonna ne ngumala nga ndi waka. Dadi yali asuubira nti nzija kukola naye buli kalimu akanaamuviirangamu ensimbi, naye nze nali seetesetese kukola mirimu egyo gya mikono egy'okukakaalukana. Ejo emirimu simanyi okulima, okunoga emmwanyi n'okuzaanika, okukoomera simanyi embizi n'okuziwa emmere. Asaagala egyo gyonna nagiyitanga mirimu gya wansi egitasaana kukolebwa muntu amanyi ku luzungu. Ekyankyayise nnyo okulima kwe kubanga mu ssomero okulima kyekyali ekibonerezo kye baasinganga okutuwa nga tuzizza emisango. Be bawadde ekibonerezo ky'okulima, omusana gwabagwerangako ebweru nga balima. Yenno nga kulima biki? Kulima ki? Okuvulunga obuvuluzo omuddo n'ettaka. Gwanti nga tewabanga n'abalagirira nti oba mukole bwe muti oba bwe muti. Omwaka gwa 1947 gwali gunaatera okuggwako, dadi n'antegeeza nti mu 1948 asuubira okunziza mu ssomero ntandike junior secondary 1. Sikutendera ssanyu lye nawulira nga amaze okungamba ebigambo ebyo, kubanga dadi oyo golaba teyayogeranga kigambo n'atakikola. Kyenava neesunga ennyo okudda mu ssomero mpona emirimu gy'okukakaalukana egyo egy'okwirusimanya kwanika mbizi, simanya kukola ki. Naye munnange essanyu lyange lyali lyakiyita mu lujja, anti baalugera dda nti kaamukago okalya dda kadda dda, egyo byo liddira mu mutwe. Entabwe nno yajja bweti. Twali tunaatera okufundikira olusoma olwokusatu olw'omwaka 1946, ani n'antegeeza nti ali lubuto lwange. Bwe yamala okuntegeeza n'entya nnyo ne mwegayirira aleme kunjogera. Mukazi w'abandi kye namusaba yakikkiriza mangu, n'aŋŋamba nti teweeraliikirira nnyo, nja kusala amagezi olubuto nduwe omulala. Mukwano gwange bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo n'ensanyuka nnyo kubanga nali mmanyi nti si kya magezi okuzaala nga nkyasoma. Waayitawo emyezi 6 ne nfuna olugambo nti ani yazaala omwana mulenzi, nti era yamuwa Ssali. Okijjukira kiri Ssali kye yagamba mbu kyali tesimanya yali takyagala, simanya nga kimuwa keeki na biki ne ssente mbu yakyagala ye nga takyagala. Kati n'olubuto lwe yakiwa. Omusomesa gwe yali antegeezezzaako nti amuteganya nnyo so nga ye tamwagala. Olugambo lwannyongera ebbugumu ne nsuubira ddala nti ebibi byonna bye nakola ne ani byansonyiyibwa mu nsi ne mu ggulu, ebyo byavaawo tebikyaliwo. Naye nali neerimba nga simanyi nti kijja, mpozi ebibi byali binsonyiyiddwa mu ggulu naye nga ku nsi byali bitandika butandisi okubonyaabonya ne basaalumanya. Munnange lwali lumu mu Novemba 15, 1947 bwe twali twanika emmwanyi ne dadi mu luggya, ne ndaba omulenzi omu n'abakazi 2 nga bakyama mu luggya ewaffe. Bwe baasembera ne kweyongera okubeetegereza, ngenda okulaba ali wakati nga ye ani yennyini alina akaana ke oba okayita akaana kange. Yali akakwatidde mu busuuka obukadde nnyo, ale nga bulinga obwayuzibwa ku kisuuka ekinene ate ekikadde. Ye yali mu kateeteeyi ke ak'obuyonjo ke yateranga okwambala nga tulina bwe twali tugenda okusisinkana. Kati ku kateeteeyi yali akubiddeko omuwalume naye nga nagwo baaba mukadde. Yali ne mwannyina ne ssengaawe.
okulaba obulabi ku Ani ne Byali nabo kwantyemula emmeme n'enneegombo ettaka lyasame limmire. Munnange ennaku ze nawulira mu kaseera ako zansensera mu mutima ne ziyita essanyu lyange we lyakoma nga ndabye ku Ani nga tukyali mu mukwano gwaffe mu ssomero. Dadi yabaaniriza bulungi ng'abayita abagenya aba bulijjo. Bwe yamala okubabuuza, senga wa Ani n'amugamba nti, "Ssebo tuzze wano lwa nsonga." Munnanga mpuliriza sijjukira obanga Ani ne banne bwe bajja nabalamusa n'okubalamusa, naye kye sigenda kwerabira kye kintu ekiringa empiima kye nawulira nga kinsoya mu mutima nga senga wa munnange amaze okwogera ebigambo ebyo. Anti bagamba nti emmeeme tebikkulwa. Nange siyinza kukubuulira birowoozo ebyali mu mutima gwange mu kaseera ako. Omutima gwange gwali tegukyakuba wazira nga gutujja butuzi bwettu. Dadi bwe yamala okuwulira ebigambo bya senga wa Ani n'addamu nti, "Kale bannange, ensonga ezibaleese muzoogere nziwulire." Ko senga nti, "Ssebo tuleese mwana ono mu nnyumba mwazaalibwa." Ebigambo ebyo nabiwulira ng'empiso gye bafumise mu ngalo okunzijjako omusaayi. Kitange yamubuuza mangu nti, "Mu nju muno kitaawe omwana oyo y'ani?" Senga teyalwa n'akyusa amaaso n'aganjolekeza nga bw'agamba nti, "Oyo ssebo, oyo." Mu kiseera ekyo nali nsulisa omutwe wansi nagenda okugusitula nga dadi yansimbye dda amaaso agaali gajjudde obusungu. Kati awo kwe kumbuuza nti, "Yakobo, bano bamanyi?" Namuddamu nga njugumira. Ne mugamba nti, "Oyo omuwala twali naye mu ssomero mirembe nga nkyasoma, naye akaakaana kaalina nze sikamanyi." Baana bange muwulidde abasajja, muwulire ssebo kagundi ono bwe yaddamu. Bw'oyo omuwala ye mujjukira twaliko naye mu ssomero mirembe nga nkyasoma, naye akaakaana kaali nako sikamanyi. Koye nti, "Ddamu kyenkubuuzizza, omuwala oyo wasobyako naye?" Nali sinnamuddamu mami eyali amaze okwetegereza omwana n'amugamba nti, "Ssebo ebigambo bikwate mpola." Dadi yayongera okubuuza senga wa Ani nti, "Mulina obujulizi obulaga ng'omwana ono wa mulenzi ono?" Ko senga nti, "Tubulina ssebo, omuwala ono olubuto yali aluwadde omusomesa waabwe ayitibwa Ssali. Naye abantu ba Ssali bwe beetegereza omwana ng'amaze okuzaalibwa ne balaba nga si waabwe, kye twava tukwata omuwala ne tumukuba ne tumwogeza nnyini lubuto yennyini. Omuwala n'atunyonyola nti omulenzi yakutya nti ojja kumunyiigira ate omubonereze ng'ebigambo obitegedde. Afiirwe omusomo gwe, kye yava yeegayirira omuwala aleme kumwogera. Ye ggwe ssebo tolaba omwana ne picca ye nnyini gwe mwami ssebo tolaba picca. Tulina n'ebbaluwa nnyingi nnyo omulenzi oyo ze yawandiikiranga omuwala oyo nga bakyasoma. Nyinza okuziggyayo ne muziraba." Munnange mami yaddamu nti, "Nnyabo leka teweeruma lulimi. Omwana nange mulaba maama. Omwana mulaba." Terusonyiwa senga wa dadi omukazi eyaddanga ku jjajja ng'omusajja eyazaala kitange, naye yasuulawo ebibye nti, "Bazee wange muleke maama tomuteganya. Leka mwana wange toteganya, buli mumuteganya mutyo. Ndaba ettu tulifumita likyali tto." Olwamala okwogera ebyo nga yeefulumira, dadi katona afa obusungu okuwulira nga senga wakinagguka ng'embuzi eyasizza ekita. Terusonyiwa yali tannakuba banne mabega n'agamba nti, "Mutabani wange oyo tumubbulemu ntabaazi talina kibambi kye yanjuza baaba. Yatemanga ente ne tulya." Ente batema nteme battanzite. "Yatemanga ente ne tulya ne tunywa, teyalesanga muntu mwenge mu nju." Dadi yalaba omusango takyalina gyagudda n'abuuza senga wa Ani nti, "Ye bannaffe mwe kaakati mugamba ki?" Ko mwannyina Ani nti, "Ffe abakulu batutumye okubategeeza nti oba temwagala bigambo kutuuka wala, mujja kuliwa siringisi 20,000 ezaasomesa omuwala oyo mutabani wammwe gwe yafunyisa olubuto ng'akyasoma ate nga tannaweza myaka 16. Ani yafunira olubuto ku myaka 15, 14 alimba. Dadi bwe yawulira ebyo n'akuba omulanga nti, "Oh my God! Kazi omusango tegumanya nnyumba mbijjukira ali musajja wa Lungereza." Mu kiseera ekyo dadi yatuuyana nnyo, entuuyo n'azisaza ebibatu. Bwe namulaba ng'atuuyana nange n'enkaba nti, "Dadi saagenderera, bwali butamanya."
Oluvanyuma dadi yategeeza mwannyina wa Anne nti ajja kugendayo nga wayiseewo wiiki 2 alabagane ne bakulu banne abazaala Anne bamalirize ebyengassi y'omusango. Engassi gye bakkiriza nga dadi agenzeeyo yali ya siringi 10. Okufuna ensimbi ezo dadi yatunda ekitundu ku musiri gw'emmwanyi gwe yalina ogwatuyambanga okufuna ebyetaago byaffe eby'omu maka era n'okugyamu ebisale by'amasomero. Dadi bwe yamala okuwa engassi n'akantema nti ensimbi ezibadde ez'okukuzza mu ssomero zempadde mu musango gwe wazza. Bwe ndiba nsobodde mu ssomero ndikutwalayo 1949. Bagamba omusango bijanjalo bikkuta kiro kwolwo nange lwe namanya bwe kiri ekibi ennyo omuntu okweyingiza mu by'abakazi ng'akyasoma. Abyeyingizaamu tayonoona biseera bye byokka naye ayonoona n'ensimbi z'abazadde be nganze bwe nakola. Ate ayinza n'okwonoona obulamu bwe obw'omu maaso n'obw'abalala nganze bwe nayonoona obwa Anne. Bagamba nti abalamu bakisa kyakulya. Ekiseera Anne we yali akulubeeseza olubuto lwe, ebigambo we byatuukira ku mukulu w'essomero nti omusomesa we Ssali ye yafunyisa omusomi Anne olubuto. Omukulu w'essomero teyalwa ng'ensonga azituusa mu kakiiko k'ab'eddiini akaali kafuga essomero mu kiseera ekyo. Bwe baayita Ssali okwennyonnyolako, musajja wattu ebyokwegaana omusango bye yaleeta byabulamu ensa kubanga Anne yayanjula ebbaluwa nnyingi nnyo Ssali ze yamuwandiikiranga ng'amutegeeza essaawa n'ekifo gy'ayinza okumusanga. Ensimbi ze yamuwanga nazo oluusi yazongerangako mu bbaluwa. Akakiiko kaasalawo mangu okuyimiriza Ssali ku mulimu okumala emyezi 6 nga tannafuna mpeera ate n'okumutuma mu ssomero eddala ekkooki eyo mu nsiri ng'emyezi 6 giweddeko. Obusungu mpozi n'obutamanya muka Ssali ate naye bwamukozesa kyatandikoze mu musango. Manyi muka Ssali kye yakola mu musango gwa bbate naye n'aguvuruga n'akamala. Ab'akakiiko yabawa mu kyame obubaluwa bwe yakwata Anne bwe yawandiikiranga Ssali ng'amusaba ensimbi ez'okugula amandaazi kabalagala n'okumutambuza mu ngendo z'essomero ezimu. Obubaluwa bwayamba nnyo ab'akakiiko okusalira Ssali omusango okumusinga. Singa muka Ssali yali ajjukidde olugero olugamba nti ssebusiru bwa njoka zitta nnyinizo nti mmwe munaalamirawa, obubaluwa bwa Anne teyandibwanjulidde b'akakiiko. Ssali yali tanneezimba anti yali yakamala emyaka 6 gyokka mu mulimu ate ng'alina abaana 3. Ebyokulinda okutumibwa ekkooki ng'emyezi 6 giweddeko kye byava bimulema n'asaba omulimu gw'okugula emmwanyi embisi mu sitoowa ey'okumpi n'ewaabwe. Waliwo munne yamusabira omulimu ogwo era n'amweyimirira nga bagumuwa. Omusaala yagufunanga nga mulungi ddala era nga takyayagala na kudda mu busomesa. Ekyali ekibi ku ye kwe kubanga yagenda okuva mu busomesa nga yeeyongedde nnyo okunywa omwenge ate nga n'abakazi baakyakaza basukka mu 2. Munnange emmwanyi yali yakazigulira emyaka 2 n'abuza ensimbi z'omulimu ezaali zisukka mu 15,000. Bwe baamuwawaabira omusango ne gumusinga n'ensimbi ez'okuzzaayo ne zimubula. Omulamuzi kye yava amutugga ku myaka 2 agimale mu nkomyo ng'atuntuzibwa. Omulamuzi bwe yamubuuza obanga yalina ekyokwewolereza yaddamu nti nkirina ssebo omulamuzi, mukama wange nzikiriza nkunnyonnyole nti tosibye nze wazira osibye mukazi wange n'abaana bange. Kale ani alibaliisa nga ndi mu kkomera okumala emyaka egyo 2 gyonsibye? Omulamuzi yaddamu nti mukazi wo n'abaana bo gw'obasibye olw'empisa zembi. Ebikufaako bye nnina wano bindaga nga abantu bo bulijjo tobalumirwa. Enseno ejjudde ebirungi n'ebibi ebiyinza okutuuka ku ggwe nange awandiika bino. Ssali yagenda okuva mu kkomera nga mukazi we ali lubuto lwa myezi 5. Olubuto Ssali yalumanya mu kiro ekyo kyennyini mwe yayingirira mu maka ge ng'avudde mu kkomera. Bye yayogera ne by'ataayogera saabimanya, gwenze ate ataaliyo obimbuuzaako ki? Naye olugambo lwavuga nti olubuto lwali lwawagombolola. Yabannange ow'eggombolola eyafuganga ekitundu ekyo oba muyita oweerosi w'ennaku zino ye yayagala muka Ssali n'amufunyisa olubuto
nga Ssali ali mu kkomera. Mbu ow'eggombolola ye yali ayimiriza awamu muka Ssali ebbanga eryo lyonna Ssali lyamala mu kkomera. Ssali yali asuubira nti mukazi we bw'anaamutegeeza nannyini lubuto ng'agenda amukolako n'obukodyo bwonna bwe yali ayigidde mu kkomera mu myaka egyo ebiri nga yeefunira omudidi. Omukazi yagamba mu mwoyo gwe nti siyinza kukubuulira nannyini lubuto ng'omwana omuto, ndi mwana muto ndyoke ntandike okwetotogola, sijja kukugamba. Ssali kye yakola okimanyi? Yagamba nti oba ogamba nti emmere gye ndidde mu kkomera efudde bwereere, kankukwata ondabe. Yagwira mukazi w'engengo bwegwira embuzi, n'amugatta emikono gyombi. Bwe yamala okugigatta n'amusibira ku kikondo ky'ekitanda. Ssali yakawaŋŋamula baana batu bamubanyumiza bino anti omukazi we yamubamba ng'eddiba. Yasokola ebituli bibiri erudda n'erudda mu mwango gw'oluggi, buli kugulu n'akuleega mu kituli ekimu. Bwe yamala okumuleega bw'atyo n'aggyayo oluga n'atandika okumukommonta mu bitundu by'ensonyi. Ssali munnange, Ssali yakuba omukazi ne wabulawo n'amumuggyako, so nga omukazi yakaliriza nnyo enduulu. Omanyi bwe yali atandika okumukuba, enzigi z'ennyumba zonna yamala kuzisiba ne zinywera gguluggulu. Ekyo kye kyalemesa abadduukiriza okutaasa amangu omukazi. Omukazi yagamba Ssali ebigambo bitono ebikulu ebikyajjukirwa abadduukirize abaabiwulira. Yamugamba nti Ssali okoze ekivve okunkuba mu bitundu byange ebyekyama olw'okubanga nasobya ng'oli mu kkomera, so nga gw'oyenda n'okusinga embwa, kimanye nga togenda kuddayo kufuna mukazi mulala. Munnanga omukazi olwamala okwogera ebyo n'azirika. Mukazi yazirika. Ssali yalaba azirise n'aggula akadirisa k'enju n'akayitamu n'ayokya omusubi. Abaali ebweru baamugobaagobako n'abalema okukwata. Bagenda okutuuka ku mukazi ng'ataawa, baamutwala mangu mu ddwaliro. Abasawo ne bakola nga bwe baasobola okuwonya obulamu bwe. Olubuto bambi lwavaamu nga yakamala essaawa 3 mu ddwaliro. Kyokka oluvanyuma omukulu yadda engulu. Abasawo baali beetala mu ddwaliro okuwonya obulamu bw'omukyala omukube, nga n'abaami beebuga okuyiga Ssali. Gwanga mujje yavuga mangu bamusirike ne badda muno na muli. Ow'eggombolola koze ow'eggombolola yali nannyini lubuto. Ow'eggombolola kanaaluzaala ye yali omukulu w'omuyiggo. Muli ng'agamba nti olaba nkaabira mubikire naye ate ono ankutukidde mu ngalo. Ssali bamuwenjeza ennaku ennungi 3 ne bamugwako eyo mu kibira gye yali yeekukumye ng'adaagira amazzi ng'ennyonyi. Okumuggyayo nno lwali lutalo lwakubiri, anti baamala kumusiba miguwa mu kiwato n'emikono n'amagulu. Emikono ne baagala n'okugimenya olw'okulwana ng'ekisolo kyennyini. Yalwanyisa emikono, amannyo n'omutwe n'amagulu. Ssali yali akyali muntu. Abamumanyi baagamba nti newankubadde nga yali muntu mu ndabika ye, naye munda kyali kisolo kyakubiri. Yali nsolo yennyini endi y'abantu. Munnaye ku alimanda yamalako omwezi gumu n'awozesebwa ogw'okugezaako okutta mukazi we. Obujulizi bwakuŋŋaanyizibwa bulungi. Mukazi we yali yakava mu ddwaliro, naye bambi ate ye n'agezaako ate okuggyako bba omusango ng'agamba nti teyagenda. Ne bw'obukazi bw'abaaki okabulira kano kamuka Ssali. Teyagenderedde bambi kunkuba bubi bw'atyo, wazira yankuba atamidde bambi nga tamanyi kyakola. Ke kaka Ssali. Ow'eggombolola yawa obujulizi bwonna bwali bumala okusibya Ssali ono avugwemu ettumba eryo. Omulamuzi yatyemula omusango, kooti yajjula n'ebooga kubanga kyali tekitera kuwulirwa muntu okukuba mukazi we bw'atyo mu ngeri eyo. Omulamuzi omusango yagusala bw'atyo: omuwawaabirwa okusinziira ku mpozayo ne ku bujulizi bwenfunye ku musango guno, waswaza nnyo abasomesa, ate nga guno si gwe mulundi ogusoose okubaswaza. Wabaswaza dda ng'okola embuta abaana b'omusomesa. Ku mulundi guno tewaswazizza basomesa bokka, naye waswazizza n'abantu balamu bonna. Bwe waddira ebitundu bya mukazi we ebyekyama n'obikamaganga akumaga omutuba, wayonoona mu nsi ne mu ggulu.
nze ng'omulamuzi ow'oku nsi nkusalidde okusibwa emyaka 5 mu kkomera ng'otuntuzibwa ojja kukubwa n'embooko 30. Ssali yaweerwa mu kkooti ng'akuba omulanga nti wawanyama tezisimanya tezikuba misinde. Ndowooza ye yali nnyina, tezikuba misinde. Nze ndifiira mu kkomera maama nze. Teyayongerayo birala, ne bajjawo ekyetere kinene kyawanga ne bakijjawo. Kati okuwonya obulamu bwa muka Ssali n'abaana mukazi wattu abasawo baagimugjamu bambi. Mukazi wattu bwe yasiibulwa mu ddwaliro mu maka ge yamalamu emyezi 6 n'addayo ewaabwe kubanga yali takyalinamu buyambi. Ew'eggombolola yali alazeewa. Ew'eggombolola yatera okuyamba abali mu buzibu. Abaana be ababiri abakulu yabawasengaabwe n'abatwala ewuwe. Ssali yagenda okuva mu kkomera ng'ekifulukwa kye baakibbako dda amabaati era nga n'enzigi baaziwangulamu dda ne bazitwala. Abantu abamu balowooza nti ebyo baabikola kwagala kumugoba ku kyalo ng'avudde mu kkomera olw'ekivve kye yakola. 10 nga bwe litakyawa omu, waliwo banna abamusondera ensimbi n'agula essubi lye n'aseresa enju ye n'agula n'enzigi n'agiggala. Bwe yamala okugisereka n'okugiggala n'ayingira. Oba kyali kikolimo kya mukazi we kye kyalaka nange saamanya, naye teyaddiramu ddala kufuna mukazi mulala ng'avudde mu kkomera. Okuva olwo n'okutuusa kati amatooke yageefumbira. Enguuli gye yafuula ekikubagizo kye mu nnaku ye bwe muggwa ku mutwe ne yejjusa byonna bye yakola nga tamanyi biyinza kubivaamu. Abaana be nabo baamukyawa nga bamaze okumanya eby'obukambwe ebiyitiridde bye yakola nnyaabwe.